Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Welcome back to the show, and now we are going to have a very interesting topic. Welcome to the Pearl of Africa. Mr. Alex Mukulu has a very controversial opinion on calling Uganda the Pearl of Africa. Why do you call it the Pearl? Because why? Because me, when I was born, I found that they called Uganda the Pearl of Africa. Awali ebirungi byonna. Pearl chechi. Ebirungi sikimanyi mu Luteesa. Kati kankubulire mu Luganda twogere bwe tuti ejjinja ery'omuwendo. Diamond, nga diamond. Ejjinja ery'omuwendo obanga gold bw'ono omulaba zaabu. So ani yatuyita Pearl? Winston Churchill. He did a tour in Uganda, and apparently he named Uganda the Pearl of Africa when he was in the West. So, but Mr. Alex has a very controversial... Sina controversial thing. What I'm saying is a change kuga. Abatourists bajja wano nga bazze kutulaba because we are the Pearl of Africa. Yes. What does it mean? Okay, you first tell us. Yeah, first tell us what you mean by... Toyinza kwongerageranya nze omuntu n'omuwendo oba n'ejjinja oba diamond oba zaabu omuwendo ogwa toyinza guusa ku ki. Churchill bwe yajja yalaba byabusuubuzi era bwe yalaba n'agamba this is the part of ki ng'amaze okulaba kiki nti mulimu resources. Kati ze tuvumbudde olwaleero. For you think that he actually named Uganda the Pearl of Africa because of the resources that are in it? Yes. For him, he didn't see people. He saw resources. And he named us the Pearl of Africa. Up to today, we are taking resources to where he came from. Over there, to make them better. Our resources. You, like you now, Miss Tourism, can you stand up and say you are a stone? No. Can your value be equated to a stone? No. No. Therefore, by Churchill telling us that we are the Pearl of Africa, was he praising us? Maybe he was just praising the country, not the people in it. Of course, not the people. Resources in Uganda. Yes. Just like today, we are praising gorillas. Ostegere. Kakati ba Churchill abaleero. Ngambye mbu tulina 50%. We have over 50% of the primates in the world. Kakati bu aba Churchill today, they know us like that. They know us like chimpanzees. Maziki. Churchill knew us as the Pearl. I don't know who else knew us as who. Kati badde olowooza ekintu ekya Pearl tukikyuse oba kikyuke mangu nnyo kifuuke ki? I don't know. We don't need it. Get it out. Delete. And we say that Uganda kitsule lwaki batuyita Pearl of Africa. Tuli jinja. Oyinza okusanga nga that's why we have visitors coming. No. No. That's why we have investors coming, not visitors. Tufuna by investors. Okujja to take those resources. To explore the Pearl. Yes. However, the Nnyo. So see, visitor. Okitegedde? Waliwo enjawulo wa visitor ne investor. Kati Pearl of Africa attracting by investors. Singa giyita Beauty of Africa. Yandi attracting ze ki? Iba tourists oba baki. Nete yagiyita Beauty of Africa. Lwaki tagiyita Beauty of Africa? Bw'abanga yagenda mu West n'asangayo ensozi ennungi oba biki. Anti kati awo yali amaliriza nga kati he's finishing from the West. Kati, are we saying along the way he didn't meet any people that helped him through the way? He didn't care about them at all. So I think that's how tourists come here and they don't care. They don't care about people. They care about Maziki.
bagakuba ebifaananyi baddeyo balaga abaana baabwe eri ebweru because their children there ebweru tebalabanga na ku mazigi kati tourist wajjako nakuba ebifaananyi n'akwata ne kamera n'atwalira abaana beeri ne balaba ku mazigi. That's it. Churchill we yajja wano teyalaba muntu n'oku era n'ekyamuleeta tekyali kulaba bantu yali anoonya Britain efunira wa okuva wano. Yes. Naguno gujja ne leero bakyabiriko amafuta tugalina wano gold tumulina buli kimu tukirina wano naye abazungu babiraba dda mu ngeri zaabwe ne babiraba nabaga awo waliwo ki tutwalewo tuzingewo awo wonna tuzingewo waffe kati ne bakola Uganda. Have we just started seeing those things? Yeah, education. I think we just started seeing we them. have just started. We are waking up. Africa is waking up. But now, are we waking up late? Or? Yeah, we are waking up late because Tekinologiya tuyise kodda. Yeah, we are waking up late. Tetumanyi kukola masimu. Tekinologiya tuyise kodda. Tukyali ku ndowooza eri enkadde. Ey'okwegatta African Union O.a.u eyamini O.a.u Organization of African Union. Nawe twegattanga Africa tusobola okukuza tola. Ani agamba. Nga tulina bangi. We can't. Nga tulina bakyole bangi. Tetusobola anymore. Tekinologiya atugasse. Ate atugattiddewa above our heads. Because now we are united by technology. Yes, that's no true. Longer boundaries. See boundaries in Uganda eri Kenya. Kati I can sell something in Kenya. Nga mpise kuchi? To internet. I can talk to anybody I want. All over the world. Kakati tulina bana batu abakadde. Baffe. Bamusebe. Bamwe. Bamusebe. Bamuzisa. Awo. Baina mentality eri Nkadde Organization of African Unity. Tesobola kukola anymore. Nkuluma we yakirabira. Edda mu 1994. Nkuluma ne babiraba nti Africa erina okukola ki? Okwegatta. Ne babatta. Basankala ne babatta. Bamandela ne bajja ne balwana. Apartheid biki. Africa yegatte. Gaddafi najja n'agamba nti bannaye tukole dola ya Africa. Ne bamutta. Sankara najja ne bamutta. Steve Biko mu South Africa ne bamutta. So endowooza y'enkadde eri muffe. Ffe nze bamuseveni nze endowooza enkadde eri muffe enkadde yaffe. Nange neteeka mutonoonye oba tuli bayaayi kubanga tuli mu ndowooza ki enkadde tugatta boundaries ate wano ffe tuli kakati tugatta ki websites. Okitegedde kakati endowooza enkadde okujjako ng'evuddewo nga ffe tuvuddewo. So tetukyasobola kwegatta naye tudde ku nsonga gye twabaddeko okusooka nti we are not a stone. We are the pearl. We are the beauty of Africa. Maybe that's what he meant. The what? Maybe by the pearl, he meant that we are the beauty. Kakati toyagala mu kigambo pearl. Oli muwala. Toyagala mu kigambo pearl. Nze bwe nzijaya ne nkugamba you are so beautiful. You look like a stone. Osanyuka. Toyinza kusanyuka. Kitegeera. So beauty is another word. Nganze mu literature beauty is different from a symbolic structure like a stone or Churchill yakozachi. Like a precious stone. Tetuli jinja kyoba ogamba abantu
Tetuli jjinja. We are not a stone. Tuli bantu, beautiful people, abategeera, abalowooza. So, mutuveeko. Ate nabana okwegatta kuno okwa Afrika. Nakwo kutuveeko. Tukola tutya nga Afrika. Tule. Esigeza wetwegatta tetusobola kukula. Ekiwulidde? Wetwegatta tetusobola kukula. Tetukyasobola kwegatta nti nkugambye. Lwaki tetukyasobola? Ekiseera kyayitawo. Lwaki? Mu 1940 singa better late than never. Better late than never, okay. Ebyo byonna bya luzungu. Which symbolizes the colonial mentality. Oli colonial. Labayo. Abantu baffe. Bakimanye. Endowooza ya Nkuruma eya Nyerere ebyedde ebyo Ujama Organization of African Unity. Yes. Biyinza okubeera kati African Union. Kati bali ku African Union. Naye nga ddala ekituufu kiri nti Africa eri late. We are late, but does that mean that we can never unite? No, we shall unite in a different way. So si eri Bankuruma gye baali baagala. Ya kubanga ojja kwesanga katugambe ng'ensi zino kati ani Brazil simanyi nezaani zakoze ekibiina ki siri sure very much now. Naye nga Africa tekyasobola kwegatta lwa boundaries zayo nti Kenya yegase naki. Already we are united by internet. Kati unity kyatendala gye twagala. Gye tukolera mu ssente zezimu awatali taxes ngo trading. Ssente zetukoleramu zezimu. Nga tukolera mu currency yemu. Ya ne currency gye tukoleramu yemu. Dola. Ni wana kyokka Africa. Leta kimabi. Currency gye tukoleramu nnyabo yemu. Yeriwa. Determining wa gold reserves eziri mu nsi ez'enjawulo. Naddala developed countries nga France, Germany, biki. Currency gye tukoleramu ffenna. Naye olw'okuba tetukimanyi ffe abaddugavu n'abala tulowooza mbu ddoola mbu siringi. Abafuzi bafe abamu bateekako n'emitwe gyabwe nga Idi yateekako omutwe gwe ku ssente. Neewuunya lwaki nawano abantu ono waffe wano tannateekako omutwe. Mugezi. Kubanga singa yali musiru wamma yandigutaddeko. Naye ate Amin naye yali musiru. Toyagala byogerako. Misituwalizo. Ebyo toyagala byogerako. Naye mutya ki? Tewali kye mutya. Kyemuva mutabako kyemu. We're just pleading the fifth. I have no opinion. Kankubudde. Africa tekyasobola kwegatta by boundaries because technology has overtaken. Yes, that's true. Dream. That African dream. Yeah. Technology emugyewo. So abantu bali abalala katovola Africa kati Africa, we believe in the past. We are now talking about the past. Who we were. Not who we want to be. Bali abalala abazungu baagala who they want to be. Bagenda ku mwezi, ku Mars. Who they want to be. Tugenzeko ku mwezi. Twali tugenzeko ku mwezi. Ngani agamba. Labayo. For them they want who they want to be tomorrow. For us we want who we were yesterday. Tuddayo mabega. Abaiteso ffe twakolanga tuti. Abaganda ffe twakolanga tuti. Abanyolo ffe twakolanga tuti. Kati mwagala kukola kyenkya. Kufuuka bateeso. Mukama yebazi. Abatulaba. Ebintu bye twogera si byangu. N'ebyangu. Naye mukitegeere.
nti waliwo ensonga nnyingi eziremeseza eggwanga lino okukula. Toyinza kukulembeza maziki, toyinza kukulembeza kwegatta kwa boundaries ng'olina tekinologi akuyunga ku nsi n'olwekyo bw'okikola obanga asigadde mu kibiina obanga repeater mu university tukiyita retake obanga atekinga retakes Africa ndowooza Africa eri mu retakes sikulimba abatuwuliriza mwebale mukama yeebazibwe nnyo.